بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. asinzibwa mutufu okusinzibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala, omulezi waffe nannyini kutugabirira, oyawaniridde emyoyo gy'abantu be yeetondera mukono gwe ogwa ddyo. Tumusaba okusaasana emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ekwabo bonna abanaamugoberera kutuusa Allah lwalizingako ensi eno. Ab'ebitiibwa tulaamiraga n'okumutya n'okumwawula. Mbajjukiza nti kye bayita kutya Allah subhanahu wa ta'ala kikolebwa amasiga galinganga ana. Siga ezisooka hiya an ta'amala al-amal ala nuri min Allah. Kye bayita kutya Allah kwe kuwangaala ng'olinayo omulimu gw'okola gwonna naye ng'omulimu ogwo ogukola lwakuba nti Allah yakugambye ogukole. Tarju thawabihi, nga n'ekyekwesa emabega mu kukola omulimu ogwo oyagala mpeera bw'onaaba ofudde Allah kuwejjana. Oba otya Allah. Bw'onaakola omulimu ng'omulimu ogwo gw'okola tolina w'osomye nga Allah yagamba okugukola bw'otyo, n'okola olw'okuba oyagala kuteeba oba kugezaako, tojja kufuna mpeera yagwo. Tolaba sahabi yajja n'asaala esswala ng'amaze okusiramuka, n'asaala salatu dhuhuri erakanya, ne bamubuuza nti obusiraamu wabusomye? Nti amaze gateeba. N'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti nasadde esswala wamma eraka nasadde nnya. Si kituufu, n'agazi wasadde entuufu naye esswala teeba, mulimu gwa mufu. Kati kola omulimu ng'olina w'osomye nga Allah yagambye ogukole, naye nga naye kiri emabega oyagala mpeera wa Allah subhanahu. Eryo siga limu. Esiga eryokubiri, wa an tatruka ma'siyatillah, n'oleka byonna by'omanyi nti bimunyiiza, ala nuri min Allah, nga n'ebyo by'oleka olina w'osomye nga takhsha iqabihi, nga n'ensonga ekulekesa ebintu ebyo ekiri emabega otidde nti bw'onaafa ajja kwokya. Osomye nga n'ekikulekesa ezambi otidde kwokya, oba mutya Allah. Esiga eryokusatu, alla yuftara ala dhikri rabbi wala yayasu li khidmatihi wala yasamu li ghairihi, okuwangaala nga ndoza abatakulira wano nti mulina obudde bumanyi nti awa zino nkola, awa zino mpummudde. Kati olina obweddembe nogaa ddakiika zino kaleete kigambo gundi, nga n'ekyama ekyekwese mu kigambo ekyo kwagala kutendereza Allah. Mithil, for example, noga subhanallah 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 walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu Allah, nga tonnafa nga bula omuntu bwawankawanka bambi nga anoonya ekyokulya oba ekyokunywa. Bw'owangaala ng'olina kyoyagala okukolera Allah, kale kisigalewo bakyogereko nga bakuziise nti ekintu ekyo nakyeyama naye kituukiriza, oba kigaane naye nga oli okyagala mu mutima, kintu kyakodde mu busiramu kikubula. Nosinga n'omuddu ng'alina sente ziri ku akawunti yali myaka 3, tasobola kugamba nti kanzigye miliyoni 3 mbeeko kyenkolera umma. Abantu bali mu bwetaavu nga wankawanka okwo okubaako kyoyagala okuleka enkya nga bali mu kukunaaza bakyogere nti omuwala wattu miskini, tokimanyi nti yaweerera kali kamulekwa ke mumanyi? Tokimanyi nti masigiri yegundi yagulawo kapeti? Tomanyi nti entambula gundi yagisasula? Ayyashtaaku, okuwankawanka okwo kubaako kyokolera Allah, enkya bagenda okukunaaza ng'ensonga yo yaggwa. Ne bw'onaalemererwa ogikola naye nga mu mutima obulumi bubaddeyo, ogenda gisanga ewa Allah ekuyingiza ejjana. Kankuwa ekyokulabirako, abavubuka Allah baatumiza mu Kulaani bali baagala kugenda mu lutalo naye tebasobola, miskini bagenda okujja ng'obudde buweddeko nga n'abagenda bajjudde, nabbi n'abagamba muddeyo wakati muvunaanwa. Allah yassa aya special n'agamba tawallaw, bazzeyo waka waabwe, wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i, amaaso gaabwe gavaamu amaziga, hazanan, ensonga miskini ebanakuwaza alla yajidu ma yunfiqun, tebafunye kibasaddaakira Allah waabwe. Leero tube musajja mukulu mu sura eyitibwa Tawba,
Allah subhanahu wa ta'ala yali atumiza omusajja yali akaddiye mu myaka. Allah subhanahu wa ta'ala bwaleeta oda eyo mbaka okuva e Makka basahabi bagende e Madina, Allah n'agamba nti okujjako abanafu mu myaka n'abo abalwadde n'abo abaana abo musonyiyiddwa mmwe musigale, naye buli yenna alina obusobozi mwagala agenze n'omubaka mugende mulwane jihad ey'okuyimirizaawo obusiraamu e Madina, muve mu boononefu b'e Makka. Musajja mukulu yasiriikirira bw'ati ng'ebisonyiisa biina, musajja muzeeyi ate Allah yamugjeemu. Ayita abaana babaga, abaana bange mu bantu abagenda nteeka okubaamu. Bamugamba taata gwe toli mu bantu abagenda, Allah agambye illa alladhina mustad'ifin, abantu bano abanafu mu myaka, nammwe musonyiyiddwa, taata oli muzeeyi. N'abagamba baana bange obusobozi mbuyina mbubalage, mugende musibe muluke ekikapu oba olukangaga, mwe abaana bange mmwe bigere byange, munneetikke mmwe kennyini muli property zange, muntwale wumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baali bamwetisse bagenda, Allah n'aleeta ajal, musajja yafiira mu kkubo nga tebannatuuka. Allah nassa aya ng'akakasa ejjana y'omusajja nti Allah amuwandiiseko ejjana n'empeera y'abasenguse. Ab'ebitiibwa, kati okubanga ayashtaaku owankawanka okubaako kyoweereza Allah subhanahu wa ta'ala, bw'olemererwa kiggusa naye nga mutima kibaddeyo, empeera yakyo ebaayo era ejja n'ogifuna era obalibwa mbatya Allah subhanahu wa ta'ala. Mukkirize eyo ntandise na nnyanjula egamba tulaamiragana okutya Allah. Kibayita kutya Allah kikolebwa amasigaana. Bw'olaba siga oyimiriddeko tulimba tya Allah ngaddamu alla yuftala ala dhikri rabbi wala yayasu li khidmati wala yasamu li ghayrihi, okuwangala ng'olina dhikiri gy'otendereza nayo Allah oba mutya Allah. Essiga eryokubiri an ta'amala al-amala ala nuri min Allah tarju thawabihi, okukola omulimu gwonna ng'ogukola lw'okuba nti Allah yagukulagidde ng'era oyagala mpeera yaago oba mutya Allah. Wa an tatruka masiyati llah, okuleka byonna ebimunyiiza ala nuri min Allah ng'obire so oyina woosomye nti akugambye bibireke, takhsha iqabihi ng'era otidde kwokya oba mutya Allah. Ekisembayo ayashtaaku ila khidmatihi, okuwangala ng'owankawanka okubaako kyoleka oba kyomukolera, kama yashtaaku ljaa'iu ila taamu washarab, nga bw'olaba omuddu omuyala oba omuyonta bw'agenda abuuza waafunako okulya paka nga amaze okifuna naawe bamutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mulundi ogwayita biidhnihi ta'ala twatugezaako okulaba obuzibu n'enkwe n'obulabe Allah bye yateeka mu bitonde ebikyala. Ab'ebitiibwa, nfunye simu nnyingi ne messages nnyingi ng'abantu bakomplaininga nga bagamba nti seekaffe abakyala otusoggodde nnyo. Asibasoggodde, Allah subhanahu wa ta'ala yennyini byemuwulira mboogerako byebyo byennyini bye yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'aleeta aya egamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mu abasajja abakkiriza, inna min, amazima abamu mu bakyala si bonna, inna min, amazima abamu mu bakyala bemuwasa, min azwajikum wa auladikum, n'abaana bemuzaala mu bakyala abo, aduwa lakum, balabe bammwe, fahdharuhum, mubeere beegendereza oba mubeetegereze nnyo. Naga nti wa intaafu watasfahu wataghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Eyo aya Qur'an, ebigambo si byange. Kati Allah bw'aba alese ekigambo ekyo, kigambo kinene. We twakoma nga tugezaako okulaba ezimu oba obumu Taala bwe yateeka mu bitonde ebikyala. Abakyala abo njagala mubateeke ku minzaani era mubeetegereze, kubanga ensi sigiriimu bwomu, oba endaba y'ebintu sibiraba bwomu. Njagala nkuleetere point oba nkuleetere ensonga naawe ogiteekeko ebirowoozo. Akasukaawo bw'aba akuyambye n'atasawuka koowokoowe, ogenda okwetegerezanga enviiri eziri ku mutwe sizize. Lumumba yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti man kana indaha sha'run falyukrima, omukyala yenna Allah gwe yasaddaakira enviiri azirabirira azikuume, eryo kkula lya musajja ate zigenda mubuuzibwako mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekitegeeza mu bintu ebisinga okukuba ku musajja oba ebintu ebinyiriza omukyala kituufu nviiri. Naye omubaka teyamugamba genda kussaako byoya biri eby'ente oba eby'embwa. Abamu bafuna obwoya obuva e Germany nga bwoya bwa mbizzi obeera mu green.
kati abakyala bw'omwetegereza kabeere musiraamu oba si musiraamu naye ebintu 8 tebisobola kukula ku ye bw'obulwa okwemyusa omusanga n'akakowekoowe bw'osanga talina bukowekoowe kale omusangako ekyoya ky'embwa ekiviri kye bambala bw'osiŋŋaana talina ekyo kale alina ebintu byassa ku mimwa bye twandigambye bye si haraamu kubanga okwebbula mumu ebyokwebula bimu nga biri halaali ekyo bwe kiba kale nga takoze ekyo ojja kusiŋŋaana omukyala akutereddeko enjala balina enjala zibalina amaala galina ga nsolo gabeerako agunnoze nga tya nnyo nsaba Allah nsaddaakire sifunanga na waffamire wange azambala takyalanga na wange ebyala ebyo ebikkinala ebyo ebyolaba ebyo ebiremesa n'okufuna buzu abamu babyambala bw'aba takoze ekyo kale atisiti afuna balina obuntu bwe bambala ennaku zino babwambala muno mu kabina obuntu obwo buleeta amahipusi ng'omukyalo omumanyidde ddala sheepu ye mwana wa ssengaawo omwana ali bwati ogenza omulaba wiiki ejja ng'omwana si balina amahipusi nga akambadde akantu kaggya amahipusi kati abamu nno balina kye baleese waliyo n'obuleega bo nga tebukola mabeere ogenda okukola bwoti ebbeere nga litunudde waggulu ogenda okudda ekawungeezi nga lyagudde oyo naakulimbye n'ebbeere eryo bw'omugwamu ate ekawungeezi ng'agenza okuyonsa ewaka ng'avudde ku dduuka bw'aba alikutte bw'ati asobola okuzikiza kando ng'eri mu mulyango naye ng'ate bw'omusiŋŋaanye mu kibuga olabye ng'ettutu eryasunye eggulo kati ekawungeezi omumugwamu ate ng'ali ku baana be lisobola okuzikiza kando oyo mukyala bw'osiŋŋaana nga takwambalidde kalaako nga tayambadde kaleega akakakkinaza ojja basiŋŋaana nga balina obuntu bwe bateeka mugita makeup bagita makeup ataafin nga omuddu ng'ate yanyiridde nnyo ku makya walabye enkobe saawa 6 olabye emboko y'omwana olwo makeup nga maze okuluma kati ebitonde ebyo olwaleero majorite y'abakyala bonna bawangaalira okukyukakyuka kwabwe okwebifaananyi okwo okukyukakyuka kwabwe okwebifaananyi okwo kwe naleeta emabegako ne mbagamba nti ab'ebitiibwa kati balinganga majini nti ebitonde ebyo mu abajjanja bashayatini olwalwo oyogeraganya n'ekitonde ne kigamba nze gundi mbadde wantu gundi nfaanana bwe nti mu ddakiika 6 osomerera omuddu ng'ekitonde kyennyini ekyaggambye ekirala ng'ate kikugamba kirala obwo butonde bw'ebitonde amajinni okukyukakyuka okwefuulafuula abakyala majorite balina ekizibu ekyo katukomewo pointi yaffe gye tugenda ku olwalwo biidhinihi taala obumu mbuzibu n'obulabe Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateeka mu bitonde ebikyala ebitonde ebyo bikyawa bubi ebitonde ebyo birina omutima ogukyawa nga tamaze kwetegereza gwenkyawa mu mukyayira ki wabula ate enkya ne yejjusa Allah ekyo kikola bwe kiri mbakyala omukyala omukola akantu katono bwe kati naakugamba oli ompadde ki ng'akantu ako bw'okageraageranya n'ebintu bye yali afunye n'obiteeka ku minzaani otunulira ekitonde n'okkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala kyeyogera ku bakyala kituufu ekyokulabirako omukyala omuzimbira ennyumba omukyala n'omuwa emmotoka omukyala ng'alina ku dduuka waakola n'omugamba sigenda kuweerera mwana oyo mu ssomero ly'oyagala omwana oyo mwagala mu ssomero bwe riti n'akugamba bw'aba omwana wange tagenze mu ssenti gundi maka gannemye n'omugamba masaala amaka gakulemerwa kubeera ki leka wali ompadde ki okuleka ng'oweeredde omwana wange emmotoka agiina ennyumba mwasula tapangisa edduuka waakola lyammwe n'akubuuza nti wali ompadde ki bw'oba tosobodde kuweerera mwana wange oba n'akusabayo miliyoni 2 ng'alina misikini wayagala okugenda ezo bwe zikulemerera obukyayi bwasobola okugyamu ekyo mu miliyoni 2 afulumizaako ekigambo ekigamba nti nze newe olimpaayo kaki ageraageranya miliyoni 2
ku mmotoka gy'avuga. Okumanya ebitonde ebyo bikyawa mu mbeera etaliimu. Omukyala maama wamulabirira. Abakyala bazaala abaana ne bayita mu mbeera gy'olabye dda nga mbeera ya kanyigo, mbeera ya kunyigiriza. N'alabirira omwana naye abadde aweerera muwala we atuuka mu P7, maama n'alemererwa. Kubaza abakyala bali mu kibuga miskini, n'omuddu atunda menvu, abaddu batambuza ebinyeebwa, omuddu asiika mberenge, n'aweerera omwana n'amala P7, n'amugamba Saara, kino kyensobodde, kannyambeko naye banno bakome mu P6, mwana wange awo sigenda kusukkawo, kitammwe yabandekera muli bato, mulaba omulimu gwenkola. Saala oyo bw'agenda n'atakula e Dubai, oba n'atakula wano wonna w'atakudde, oba Allah n'amuyamba n'afuna musajja n'afumbirwa, Saala oyo asobola okuvamu ekigambo ekigamba wansomesa, era n'ava mu bbanga n'aba nga tayagala nnyina. N'amala emyaka 5 mu maka gye yafumbirwa ategeeza kukyalira maama we. Niyo genda muza ne Saala, lwaki togenzeeko n'olaba ku maama? Maama nnamwandu yabakuza, yampaaki. Nze gw'olaba nakoma mu P7, bannaffe baasoma ne bamaliriza, oyo naye muzadde. Bakyawa miskini mu kantu nga bayitidde mu kantu katono. Obwo butonde Allah subhanahu wa ta'ala yabutikka ebitonde ebikyala. Asobola okuva mu maka g'omusajja ogenda okulira nga akantu miskini akamututte, nga gwe kennyini bw'okawuliriza oyagalamu kansole ngaddeyo. Omusajja amala okuwasa ate bagamba nti mbadde nsaba kudda. Obwo butonde bwabwe bava ku kantu katono bo ne bakyawa. Bw'obanga omuyina n'akivaamu n'akikugamba nti ebbanga lituwangadde wali ompadde kaki, tokyekanganga nnyo. Obwo bulwadde na buzibu Allah bwe yateeka mu bitonde ebyo. Ensonga ey'omunaana, Allah obuzibu bwe yateeka mu bitonde ebyo, bapeeka ebintu ebyakumukumu, baagala ebintu ebyakumukumu wadde tabirabawo. Omukyala ayinza okukuwa lisiti y'ebintu by'ayagala, ebintu ebyo nga bw'abikuwadde ku lisiti, gwe kennyini akiraba n'atuga nti fawajadnaaka ailan fa aghna ne fa amma alyatiima fala taqhal. Essuula eyo abatera okusoma ku Qur'an mugyetegereze nnyo. Eriko hadisi yombaka egamba nti daa kukolera ebintu 4. Wuliriza bulungi. Essuula eyo Allah alina ebintu byasaba Muhammad ebintu 4, naye n'amugamba bwe mmala okuwa ebintu 4 nange nkolera ebintu 4. Bye biriwa? Subhanahu wa ta'ala yagamba fawajadnaaka ailan fa aghna. Muhammad nakusanga oli mwavu nenkugaggawaza. Fawajadnaaka ailan fa aghna. Obwali bujulizi obutulaga nti Allah yasiŋŋaana omubaka mwavu n'amugaggawaza. Obwavu obwogerwako bwaliwo, yali musajja mwavu, ne Allah n'amala n'amuwa ssente mu maaso keeyo. Kati ayina ebimusulemu ebintu 4 Allah nabbi byasaba Allah, ne Allah n'amukolera ate 4. Allah byasaba nabbi yagamba nti amma saila fala tanhal. Omuntu yenna nga mulekwa oba mufuna mpola bw'abanga azze nga alina kyakusaba Muhammad muwe. Ekyo kimu. Ya Rabbi binerabidde gyetandikamu naye kusiye njagala. Allah subhanahu wa ta'ala tunyumiza agamba nti yasiŋŋaana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga musajja mwavu n'amugaggawaza. Kati amakulu akasente kajja buzi tekaliwo. Kati bw'awasa Aisha radhiyallahu anha ebintu byatagalamukko mu byenfuna nga wakati walungi. Aisha radhiyallahu anha ayita mu bakyala banne abayisaamu olukwe nga balina ebintu bye baagala okusaba nabbi ebyakumukumu by'atayina. Musajja wattu ava gy'avudde azze amanyaze wakaawe atuukira wa Aisha amaze omuwa salaamu n'amugamba nti ya Rasulallah, nyina ekintu kyenjagala ne bwe mba sikifunye ojja kuba onkoze bubi, era bw'oba tokiyina mbadde nsaba nyinza obutakusanyusa olwaleero ate soogende walala.
bakakyamukanga. Yagenda mu maka amalala, omukazi n'amugamba ensonga yeemu mukyala we. Naka nyina ekintu kyenjagala naye nkyagala kati. N'amugamba mukazi wange nga siinaamu. N'amugamba genda ewalala, bonaaba okifunye onadda. Yasibira wa Hafsa ye muwala wa Umaru. Hafsa n'amugamba ensonga yennyini banna ababiri gye boogedde. N'amugamba ya Rasulallah, nyina ekintu kyenjagala olwaleero obutasukka leero. Bw'oba tokimpadde sikuyinaako buzibu, bonaaba okifunye onajja. Yali talina walala wagenda, yatambula butambuzi ng'adda ku muti, gwali muti gwa mutende, nga addira ekisansa kyagwo kiba n'oguntu eno gye kisembera nga kintu kinene bwe kiti ng'akyebakamu bw'ati. Umaru yajja maka ga mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abuuza muwala we. Umaru yazaala Hafsa, n'amubuuza nti ombaka aliwa? Naga nti nabbi wammwe, nabbi waffe yuuli olwaleero alabika ajja kusula bweru. Umaru yakaaba amaziga. Umaru yakaaba amaziga n'amanya nti waliwo obuzibu, n'amanya nti waliwo ensonga eguddewo. N'awanika emikono n'agamba Allah wange mbadde nsaba ompe ekibuuzo, nga bwe nkibuuza nabbi wa Allah onaasekamu, nsobole omuzza mu mbeera tunyumyemu. Lwaki bambi embeera bweti? Najja awali nabbi n'amubuuza nti ya Rasulallah, namulwa ntya singa bakyala bange bampeeka ekintu kyesitalina, namulwa ntya? Nabbi yaseka n'amugamba ya Umaru gwe nange ne bw'olaba ndi wano, bawala bammwe abo ba Hafsa balina ebintu bansabe nga sibiina, nesalawo mbeereko wano. Allah yasa aya Suratu Ahzab musabira Ahzab wa Tahrim nga Allah musunguwavu nnyo eri abakyala b'omubaka. Nabbi Allah n'amunyumiza story yonna nga Aisha radhiyallahu anha bwe yayise mu banne bonoone nabbi ne bateekawo n'ebigambo ebigamba fano toyingira, olina byonywedde gy'ovudde bituunyira bubi, wazze n'omubisi. Yali aleese juice nga juice nga bamugasseemu ebyokunywa nga bina, ebisogolwa ebintu nga bina, nga bonza okudda watermeloni n'ogattamu akatunda, byogassegassa ebyo. Baamuwa juice nga muzito, najja naye kati bateekawo obwerindu n'ebyonywedde, fe butunyira bubi, fe tujja kubasobola, genda n'ebirala, kale oba yagala tukusonyiwe mpa kino, nga takina miskini. Ab'ebitiibwa Allah nassa aya nga mukambwe eri abakyala abo era eri abagobye. Allah n'abagamba wa in tadahara alayhi, bwe musalawo okgenda mu maaso nga munnyonoona nti byenywedde biri haramu era nga mulaga nti byemwagala mubyagala kati, Allah ngambye inna Allaha huwa maulahu wa Jibrilu wa salihil mu'minin. Allah mukwano gwange ne Jibrilu n'abakkiza mikwano gyange, naye agambye nti wa ba'da dhalik, kino bwe kiggwa nga temusazeewo kukyusa mu mbeera gye mutaddewo, Allah agenda kusindika abamalayika bagenda bayitako obusungu bwabwe. Si kyekyokka, Allah ngambye mbate mugende, agenda kumpa abakyala abasiibi, agenda kumpa abakyala abatya Allah, agenda kumpa abakyala abato, agenda kumpa abakyala abakulu abalina ebirowoozo ebitegeera. Mugende, Allah yali abatadde. Era Aisha abuuza omubaka nti man ambaka hadha, amawulire ago nti twekobanye tufulumye agakubuulidde? Naga nabbaani al alimu al khabir, omulezi wange ali mu ggulu byonna abimbuulidde. Aisha gwe wakulembedde banno. Ab'ebitiibwa, ebitonde ebyo olumu birina obunafu bw'okupeekapeeka ebintu. Ojjeewako essaawa 5 ez'ekiro ova safaari, n'akuleetera lisiti y'ebintu ku ssaawa 5. Twagala sukaali, ffe tewali munnyo, tewaliwo butto, tewaliwo bunzaali, tetulina ndagala, tewali manda. N'omubuuza nnyabo, essaawa zino 5 oyagala ŋŋende nkonkone edduuka lyani muggyeko endagala? Oyagala sukaali n'omunnyo mbijjewa? Ebintu byompa ssaawa zino 5 obyagazaaki? Nakanze bebikuntamya ngane kweme bitu talina nutta mukumboggolera nga tobina nze nviira n'okunviira. Omaze wiiki nnamba nga tuli waka,
mu kukwaniriza okomyewo ewaka yeyo approach gyakuleetedde aleese lisiti ya bintu ku ssaawa 5 ebyo ebitonde ebikyala. Omukyala okwata ssente gwe kennyini miliyoni 2 n'oziteekaawo nogamba dde nsaba abaana bali 3 ono alinako 8 ono alinako 4 ono alinako kino mbadde ŋŋamba engatto za Asiya n'enkofiira ya gundi n'ebitabo bya gundi ogende n'abaana ku ssomero ogambe headmaster mu wiiki emu bigenda kujja naye oba tompadde ebintu by'abaana nze sigenda kuva wano nze otufiire wano basiru tukusaba ssente olimba amalaaya n'ebirala n'otunuulira omukyala bw'otunuulira nga ne kamunguluza kutte n'omugaa mukazi wattu essaawa eno miliyoni zino 2 zanzironzeewa naye nga ku dduuka mubeera waabo 2 nga ssente ozijje mu seefu ng'alaba ng'olowooza nti olutalo lye lukomezzaawo byawedde bwe yeetooloddemu eddakiika 5 n'akugamba anaagabulako bw'otagampa sayidi ogenda kutegeera gwe bayita maama awa ava ekyazanga n'owulira nga ennyumba ekutabukidde ennyumba nga ekuzimbagalidde noga nti Allah wange wampa kiki nga buli musajja munno ne bw'aba akulabye bulabi ky'oliko asobola okutegeera ekizibu kye waleeta mu makaago. Eyo nno gye nava olumu ne mbagamba mulimu ebitonde ebimu Allah byakusaddaakira bye waleeta ewaka nga tolinaawo omukyala bw'otomera ejjinne. Obutonde bwabwe bw'aba ayina kyayagala abeera akyagala awo oba oyina oba toyina yaga nti nze nkugambye n'abamu nno bw'aba akuyambye ayinza okufulumizaako ekigambo kye njagala owulire n'akugamba bikulemye njiyeeko n'owulira kamuguluze nga kutte okuyiya kwakugamba takugamba kukubira sengaawe wabula ayina amwendako ayinza omugambiraawo mu maaso nti hani mpa emitwalo 3 n'ogira okwetta. Ebitonde ebyo bigenda nga sipiidi 2 tokigiraageranyanga ku nnyoko. Maama owanga kukubidde essimu fubutuka ekyo ekitonde bwe kikuyitanga omalanga kwekanga era n'okibuuza obadde ogamba ki. Maama bw'akuyitanga tobuuzanga poyinti oyo lwaki yalina obusobozi obukutuulira ng'akuzaala n'aleka n'oyitawo kati ono gw'oyina tonnaba kumanya gye mukoma oyinza okubanga okufaako kuli mu kitonde kino. Ensonga ey'omwenda Allah gye yateeka mu bitonde ebyo nga bizibu byetaaga okugenda sipiidi 2 byetaaga okugenda sipiidi 2. Ebitonde ebyo Allah tabiteekanga mu kwagala kwankomeredde. Ebitonde ebyo tebiina a full fed love. Buli twogera ku bintu bino muddeyo ku aya yaffe emabega Allah gy'agambye nti inna min ab'ebitiibwa si bakyala bonna si bonna wabula mulimu abamu inna min abamu mu bakyala be muwasa abamu si bonna. Eyo point ogizangayo mabega. Ebitonde ebimu abasajja bye balina bye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna atutaasa obulabe obuli mu bitonde byebibi atusaddaakira ebitonde birungi n'ebyo ebibi Allah ayambe tumusaba jjanjabe obubi obubirimu bidde ku layini entuufu. Ab'ebitiibwa ebitonde ebyo tibifunangako full fed love oba what we call a total currency love tebiina. Laavu y'ebitonde ebyo ekyukakyuka. Olwaleero ow'omuwala ne mukola embaga ya miliyoni 4 mwezi wallahi nga yajjuza empapula ezigenda ekkato okkuba ekyeyo nga tokimanyi nako. Isima n'okwata essuuti n'oteekamu ssente zo n'otungisiza mukwano gw'essuuti embaga esobole okuwooma. Ku wiiki esembe ne bagamba nti ente taata gye yakugamba bwe bategiddeeko embaga bagiyimirizza ne weewola oleete ente. Mubadde mumaliriza mugenda n'ojjukira nga baakugamba embuzi n'eggomasi ya ssenga nga tebiina n'obaako gw'okubira akuwa 6 eri embuzi naye wallahi nga gw'ozungiramu oyo gwawadde ekiteeteeyi empapula ze zajja dda ayagala kufuna kitiibwa kya mbaga omwezi ogujja agende kata. Era mubadde mu kidaala ne bakubuuza nti saala oba jaliya okkiriza amahale ag'emitwalo 7 kasimu galeese n'addamu nti ŋwe n'akiddamu emirundi 3 no sigumu
Imaamu naddamu nga n'abajulizi weebali bawulira kubanga obukwakkulizo shuruutu sihhatu nika obukwakkulizo obuteekwa okubaawo nga muwoowa omwana oyo bwe buno wammanga huduru shahidaini muslimaini dhakaraini muteekwa okuwoowa omuwala nga waliwo abajulizi nga basajja nga bawulira si bamuzibe wateekwa okubaawo huduru lmahale okubanga mwogedde ku mahale ke kasiimo wateekwa okubaawo ridha zawjaini wateekwa okubanga omuwala gwogenda okuwa mwasiimagana akumanya omumanyi kati ebyo byonna gwe bambi musajja wa Katonda bikolowooza nti oli ku muntu mutuufu kati Imaamu abuuza ogwokubiri ajala okkiriza emitwalo 8 Saidi galeese gakuwadde mu buliwo nga gakashi naddamu nti ngwe ng'era bonna bawulira ne baleeta omulundi ogwokusatu ne bagamba muli baddembe okwewa haaga n'okwewa salaamu buli mwabarake munne tusaba Allah ateke baraka wakati wammwe abawa abalongo muzaale balenze mu ntandikwa Allah bawe ssente muwangale bulungi era nakyala naddamu nti amiin naddamu nti amiin n'ayisa n'engalo mu maaso oyo ayisa engalo mu maaso nga visa yafulumye w'ekijja atema tebabanga na laavu bwakugambanga nti hani I miss you weekanganga amisinga kunzita oba amisinga kubba ebitonde si byangu obigenda nga speed 2 era be basinga okuba ne messages enkambwe n'akuweereza message n'ogisoma no abajjaga abataasoma n'ogaba bannanga omwana yammatira okuva kaviiri mpaka ku lwala olusembayo ani akubba ennusu oyo omumanyi okusinga Allah yamwetondera oyo amukunyumiza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gw'omumanyi gobadde tokimanyiiko nti omukyala bangi tubalabyeko nga bali mu kikolwa ky'obufumbo naye ng'ali ku simu hello otuuse niyo bowa bakinaawe nabadde gambye essaawa 11 mbaddeko wano wakkojja ne mu ddakiika 6 mba ntuuse ne bannange Saidi oba wabaaki naawe ondeetudde ku ssente oyo nga gwakubira bagenda kwenda nga neewano waali si wakkojja bali mu kwenda tabanga laavu ejjudde gwe tokimanyiiko nti abakyala bano abeetunda ababeera ku streeti poliisi ekutteko abakyala nga tulaba ne batuuka mu luumu y'omuwala ng'ayinawo peyiro oba akabakiti ka omo nga mulimu obupiira buli mu 7.5 75 obupiira bwava okukozesa naye nga buli kasitoma gwafuna amugamba hani gwe ogenda okunzija ku mpaga nze sinnakola obagenda ka speed 2 balina n'enjogera egamba nti banne mutuleke tweyagaleko ekitaggwawo kikuwengaba ye ng'alowooza nti omubiri gw'alina gugaba oba avudde ku makya n'akeesa tayagala kumanya obagenda nga speed 2 ebitonde ebyo tebirina love eri fulfilled akubegerako kambawo enjogera ya fiqhi nyangu nnyo omuntu bw'agenda emmanju okumala haja ekyetaago ekinene ofulumya embeera gy'ofulumizza tobanga mwendowooza nti olw'okuba omalirizza nti ebifuluma biweddeyo wabula mu kiseera ekyo ekyenda kye bayita osophagus kifulumizzaako ekitundu kiweereza rectum ne cecum oba anus. Osophagus etuuka n'esibirayo kyesibiddeyo nga tegenda kuddamu kufulumya si lwakuba nti kiweddeyo. Omukyalo ono okugamba nti honey I love you ekyasobola okukigamba n'omulala ekyo aba akubegeddeko bubegezi bw'aba n'ataayagadde ayinza ate okubegera owookubiri ekinene ekitamanyi kikyo. Oye mukyala inoosingana maama ajala nga alina omwana nga mukyayina naga maja kati ozala bakyayina naga bannange emisayi gikyukakyuka oba eno kyoyita recessive gene oba gene za ssenga
ng'olwo abachina abasemba okukola oluguudo ewaabwe ekitoolo waliwo omuchina yamwendako obuuso n'obugulu n'obuviiri nga bw'abachina maama Ajara n'alayiranga nti wallahi billahi tallahi okuziikula ssenga ali essingo mu kitooke omwana wammwe wayise emyaka giri 4 n'abagamba nti banaye mwana w'omuchina asaba mukkiriza nja mutwala n'otunuulira bw'oti omukyala saidi n'owulira ng'oggwerera noga nti Allah waleeta ejjinni n'oliteeka mu maka gange naye ng'ejjinni eryo okulijjamu ligende olina okugenda ku probation mugaba n'emmaali ejjinni litwale halfway abamu bamaliza akutta ekiso naga kanfe Allah ndimugamba tebalina laavu ejjudde bw'obanga oggwamu amagezi okutta ATM oyikasusaawo okutta ekyapo ekitaddaawo onyuma ebyama biweemalayo okkirizanga nti wafuuse mudongo wootadde ebintu byo siwe watuufu webiteeka wandibadde musajja mukulu obitwalidde nnyoko naye n'abamu miskiini maama otamanyi byama byo ate bambi omukazi gwe waakalaba akumanyi A to Z akumanyi A to Z waliwo ekigambo tekiwooma nnyo naye kankireete bannyinaffe munansonyiwa oli okugamba nti ekyo kimmonde oyinaga nti ebyo bimmonde twabimanyiira lwaki ebiseera ebisinga omukyala bw'akola ebintu by'ekiralu oba ebyekiwuttaavu tukoze ekigambo ekimmonde lumonde abuzaabuza mu musana bwe gusukka lumonde afa afuna obulaala enkuba bweyitirira lumonde tawooma kati kyekirime ekizibu ky'okutegeera era olumu otera okula statement ezo muboogera ebigambo by'omunda neggwe oli kimmonde baba tebategeeza nti omukazi ono awooma nga lumonde entegeera ye n'okubuzaabuza alinga ng'ekimmonde onyumirwa muli bagagga oba onyumirwa muli baavu bw'abeera nga bbaawe mwavu nnyo n'akugamba nti nze amaka gannemye sajja kubonaabona ng'ewaabwe tebagulanga wadde eggaali bwafumbirwa amaka nga ate omusajja mugagga nnyo n'akugamba nti hanize tompa budde bumala ngenda kuwa bbola nampa obudde ovaamu olumu omugana neggwe oli kimmonde bw'abanga Allah akuwadde ekimmonde bwe kityo obeeranga mwegendereza noddamu aya egamba nti wa intaafu watasfahu wataghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim bw'osalawo okwesaddaako obeera n'ekimmonde kyo osalewo ogumiikirize ofe n'ekimmonde kyo gumiikiriza oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala maaso ge n'akusonyiwa toyina busobozi bw'owasa mukazi mulala bw'osalawo okugenda omuwaabire baawula emmaali osigala tolina kyosigaza bw'ogamba nti kamukube bayinza okukusiba emyaka n'ofiira mu kkomera bw'ogamba nti abaana be yazaala mu China obagobewo kobali naawe onywera sukaali bw'ogamba nti tugigabane efuneko akatundu bw'agenda toya kuddamu kuwasa ayinza okukuleetera obuzibu abamu baloga noga ti Allah wange kangumiikirize ekimmonde ngenda kufa nakyo Allah kyaba nti wa intaafu watasfahu wataghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim mukkirize olwaliro point zibeera ezo 3 paati yange esembayo biidhini taala njagala bakubirako ttooki katono nnyo ketujja okwongerangako ku musomo gwaffe guno ab'ebitiibwa omwana ono omulongoofu oba omukyalo omulongoofu tumufuna tutya omwana ono omulongoofu oba omukyalo omulongoofu tumufuna tutya ketujja okwongerangako ku musomo guno biidhini taala mu dakiika 5 ab'ebitiibwa omukyalo omulongoofu oyina amakubo g'oteekwa okuyitamu bangi abatulaba era abatuwuliriza ge mutaagoberera kati abatannaba kufuna mugagoberere naawe ataagagoberera okyayina omukisa ogulaajanira Allah n'akuteera baraka mu mukyalo ono kubanga Allah talina kyatakyusa omukyala omulongoofu yavaamu omwana omulongoofu temwerabira nti ettaka eririmwako limatalinga kinene nnyo ku kibala enkya bwe kinaafaanana era bw'okwata bulooka nga njokye ne bw'ozikoona nga ziweza ttipa
n'oziteeka awantu bw'osimbamu kasooli wadde buli lunaku omufukirira nkulayirira kasooli oyo ajjanga wa yero olw'ensonga ettaka lino lyaluuzinga fatirite. Kati omukyalo ono bwe kibanga kyali kimmonde ne bw'oba okitadde mu kalina ne bwe kibanga ekimmonde kirina ebiviiri ne bwe kiba kirina amahipusi obanga kyeru kiteekwa okuzaalayo omuyaga kubanga era wawasa ekimmonde. Okkiriza amakubo gano Allah gaalagirira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gayinza okubanga gakumenya okukwata naye yenna ataagakwata ojja kukaaba ku maziga oyagala toyagala. Ekkubo erisooka nga twagala okufuna omukyalo omulongoofu n'okufuna omwana omulongoofu, ekkubo erisookera ddala al ikhtaalu wal istishaaru, okulonda n'obwegendereza, naye nga mu kulonda okwo twebuuza. Al ikhtaalu wal istishaaru, okulonda omukyalo n'obwegendereza, naye ng'omukyalo ono mu kumulonda twebuuza. Sonka oleme kujja mu kiraabu olabe ekiwala nga kizina ebitagambika, kyeru kiwanvu kyakulanga ekitoolo, kyamahipusi kyayawula kiringa ng'abanalwanda, ebiviiri byagwa mugongo kifaananamu omuyindi, n'ogamba wanne bwe zitabuuza. Kino bulijjo kye nnoonya, oteeka okwebuuza. Oyinza okukiraba nga kyeru n'amahipusi kirina hayiti y'abatoolo era kyakulanga ekiyindi, naye nkukakasanga ku kyalo gye kiva bali abantu. Obanga ekitoolo ekyo kyolaba kyofiirako bambi kyabeera mu kiraasi emyaka 9, baalaba amabeere gazze ne bakola ebbaluwa nti Sawudi agenda ofune gy'ofumbirwa. Kati kiri mu bbaala emu e Kampala we kikola, gwe n'olowooza nti byonna by'oyagala obifunye, naye ng'ofunye ekimmonde ekyalimu pittu emyaka 9. Ng'abaana bonna abagenda okuva mu kimmonde ekyo toyina n'omu agenda kukola bigezo bya P7. Yennyini bw'omugamba nti hayi nagamba nti wa, gamba nti hayi nti wa, morning tasuka waawo, kyo kimmonde kyakomaawo. N'olumu olwo gwe baabuuzaako nga ndaba nagange bwe nti yajja ku TV, mukazi wavunazi omulungi muzibu, aga nti what is science? Naga science means kwagalana. Commentator naddamu n'akibuuza nti what is science? Naga nti what science means kwagalana. Ye nga kyamanyi. Ab'ebitiibwa oteekwa okuba ng'ogenda kulonda omukyalo ono, naye nga mu nnonda eno oteekwa okkiriza ne weebuuza. N'obuuza ku magezi g'omukyalo oyo, n'obuuza ku mize gya famire, n'obuuza ku mpisa za famire, n'obuuza ku ddiini yaabwe, ne weetegereza ekikula kyabwe. Al istishaaru wal ikhtaaru, oteekwa okwegendereza nnyo mu kulonda, si kye kyokka ng'ate mu kulonda weebuulizaamu. Example eyo nnyangu eri ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bamunyumiza omuwala yali mu Misiri mu Egypt awo, yayitibwa Mariyatul Qibti. Omukyalo oyo azaala omwana ayitibwa Ibrahim, mwana wa nabbi yafa, naye nabbi yasindika abakyala special bagende bakole survey oba research ku mukyala oyo, era bamalirizanga research nnungi, omwana oyo n'amuwoowa, yamuzaalira omwana ayitibwa Ibrahim. Ye mwana yafiira e Madina nabbi nga yakasenguka okujja e Madina, owaava ne kimulaba kibayita annual eclipse oba kibayita eclipse of the moon. Okulonda n'okwebuuza ng'oyagala okufuna omukyalo omulungi oba okufuna abaana abalongoofu. Mulimu omukyala gw'oyinza okulonda gwe kennyini, choice yo banno bonna bagibwamu ebituli, hatta ne famire yo neeyomba. Saidi weemanyi nga bwe wakula oli mumpi ebyaddala, gwe kennyini bw'oyimirira tosobola kutula ku booda nga tekuteereddeewo bbulooka. Kati ate oleese omukyala mumpi era nnyo nga n'abeewaabwe bampi era ddala, tolaba nga choice gy'okoze bwe munaaba muzadde akaana muyinza okuzaala omwana nga bw'omuteeka ku kibiriiti ebigere biremera mu bbanga. Eyo product egenda okuva w'abampi ababiri gozagenda kubeera etya? Oli muddugavu mu Sudan,
ate oleese omuwala muddugavu ne mu Sudaani tolabanga muyinza okuzaala Idi Amini tolabanga muyinza okuzaala ekizibu nga gwe kennyini onoonya omwana mu nnyumba nga tomulaba omala kusaako bbalu naba omwana waali mwazaala ki mwazaala ekintu nga kiddugavu nga kifaanana mu subiri product egenda okuva wakati w'ababiri ematalinga kinene nnyo kuwa we wasimba ensigo kubanga mukimanyi ne bagamba hadisi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amazzi g'ekisajja agiyita ensigo ezisimbwa ye hadisi egamba nti ikhtaalu linutfikum fa inna al-irqata dassas bakyala mmwe muyambeko batabali bammwe mubalondera abakyala amazima obutonde n'omusaayi bigobererwa yali ategeeza nsigo bw'ogisimba awantu nga kamulali tobaamu endowooza nti ogenda kufunawo kasooli kyosizeewo kyogenda okufuna hayakumullah wa jazakumullahu khaira ab'ebitiibwa abatugoberera abatulaba tusiima nnyo obuwagizi bwammwe mukkirize neyebaze baganda baffe abaatuwa enamba zammwe n'amannya gammwe nga musapootinga ku ddawa yaffe biidhini taala abamu bulispondinga abamu mukyalina nzo bakutte netwongera obajjukiza n'okubasaba nti ddaawa kituufu yeetaaga era mukkirize muteekemu era muyambeko hayakumullah wa jazakumullahu khaira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu YouTube yaffe SK Muzimu Daawa mugigoberere abatafunye emisomo olumwendo ku Facebook n'awalala musobola okuyambisa YouTube misomo egyo gibaayo biidhinihi taala n'okwongera okuyambako baganda baffe abo bakwatizeeko tutambuze obusiraamu biidhinihi taala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu